Waawo agumizibwa nnyo Ddunda Namugereka Kiwamirembe mawanga gonna gamusinzenga mu buwangire bwago nga ye bwe yateekateeka. Bannamukutu mugyebaleko, mwebale gye mutuusaako engalo, mwebale abo abagoberera ensonga zaffe ez'obuwangwa n'ennono era tubeebaza. Omuntu nno bw'akola ensonga naffe abaavaayo okuzisomesa tufuna essanyu, naffe abavaayo okuzirambika tusanyuka, kubanga Obwakabaka ffe tulina obukolerera. Kabaka tajja kukola ng'ate ffe weetuli, Kabaka tajja kukola ng'ate ffe weetuli, ffe tulina omumukolerera. Kabaka mu bulabika takola, kyokka ne Kabaka mu butalabika takola. Alina ebiwayi bye, amayembe ge, abalongo be, emisambwa gye mu bitundutundu eby'enjawulo. Kati nno bannalubaale bwe tuviirayo ne tugamba tusomese bannaffe abatannaba kumanya ensonga zino zinnakuba, tumanye embeera gye tulina okukola ki, okutambuliramu, tusobole okuba nga twerwanako, tuleme okuteekayo embeera egamba nti nze nasiraana. Tewali yasiraana, ayasiraana aba yabula bubuzi. Bannaalongo ne Basalongo, ekitundu ekya maama n'ekya taata, kubanga bwe twali tuli baana bato baatugambanga nti buli musajja ng'ayambadde ekkooti aba taata, buli mukyala ayambadde gomesi aba maama. Kati kyova olaba mbeera ngamba Bwannaalongo butuula ku kitundu ekisajja n'obwa Ssaalongo ne butuula ku kitundu ekikazi, naye nga bbanja. Kyokka n'obeera eyo nga weewaana nti oyambala ekkanzu naye ng'ate oli mukyala, ogyagaza ki ekkanzu ya banno? Ggyamu ekkanzu ya banno ogibaddize okusinziira ku egyo emitendera gy'oba olooteddemu. Obuyinza bwakwatibwa abakyala olw'okubulwa bwe balina obbweyambulamu okubuddiza bannyini waabwo. Omukyala ekimwambaza ekkanzu, nsiiba ngamba nti omuntu obeerako emyoyo, omusajja abanjibwako emyoyo emikazi ekimulootesa nga yeebaka ku bakyala, n'omukyala n'abeerako emyoyo emisajja ekimulootesa nga yeebakibwako abasajja. Kyokka ekiseera kituuka maama gw'atuddeko ennyingo eyo, ekitundu ekyo ekisajja ng'olina okukita kiddeyo mu nnyingo yaakyo, naawe osigale mu kitundu kyo ng'omukyala. Ebiseera ebisinga lwaki mbagamba nti ensonga muzikolerenga mu bifo ebyo ebikkiriziddwa, ebyo ebiriko amaanyi, ebiriko obuyinza Kabaka kwe yatuuza ensonga ze. Era mbeera mbagamba nti mwewale ebifo kati ng'embiri zaffe zino okuzittaanyizaamu ensonga ez'enkomeredde. Embiri zaffe jangu onfuneko magezi nkulambike ky'olina okukola, kubanga nze ndi musomesa. Mu busomesa bwange obwa lubaale ate saagala mbufuule ekifo kye ntuddemu jjajja kyanteekerateekera mulina okunsisinkana, nkifuule ekyenkomeredde nti ogenda kuwonera awo, buli kimu kikolera awo. Mba ndabanga akulimba. Ekyo nsiiba nkibagamba. Ekitiibwa ky'omukyala nviiri. Naye abaana ab'obuwala ekibakalakasanga emitwe nga muli mu bifo eby'ebbali kiki? Ekitundu ekyo kye muliko kya maama Nalongo mulamba. Kyokka maama Nalongo oyo akuyita n'obaako emikolo gy'okola, bw'omala okugikola n'aggamba suula ejjuba. Kyokka bw'olisuula takiddamu na kikuloosa, ng'odda ewaka mu kifo ekituufu. Naye bw'okola ensonga ezo mu bifo bino ebyaffe
omala budde enviiri zo ojjako za kibambi kuswala kwa bwereere naye ng'ate ggwe omanyi okola kituufu naye nga nedda. Kabaka alina ensozi ze yateekateeka ez'enjawulo ezo ezitudde mu nnyingo yaki y'obutonzi. Nze nasoma obutonzi ne mbutegeera ne nzija nsomese bannange babutegeere nabo bejjeko ekyo ekikola ki ekibabonyaabonya. Kyokka ate bwe nkugamba nti ewange we wenkomeredde mba nkumalidde biseera. Enviiri zo ziteeka ewange akawangako kamu okebasaawo nkaagazaaki kubanga omutwe ye Sekalootera ate oggyeeko enviiri ezo zitadde awo olw'okuba waloose ekirooto nti nga osazeeko enviiri kituufu wakiroose. N'ogwo omwaliiro gwa maama Nalongo mulamba. Nina kukugamba nti bw'otyo bwe waloose nti ekitundu ekyo bakikola we bati ne we bati ne we bati bwe busomesa. Naye n'otuuka okuva gye wagenda n'odda ng'omutwe mweru nga ffeesi muswala bantu bange. Ekitiibwa ky'omukyala nviiri kyovula mu Busiraamu tubikiira omutwe kubanga waggyako akagoye ku mutwe alabanga abaawemuse ng'enviiri zino zirabise aba alabanga alaga ebitundu ebyekyama. Kitegedde Bannaalongo amakanzu mugaggyemu. Bwe muba temumanyi mubagaggyemu ge masomero ge muloota muyingire amasomero ago agatuukiridde n'omutindo ago agatuukiridde mukole ebyo bajjajja mwe banaabenyumirizaamu so si bibavumaganya. Ekkanzu eyo omusamba ogutuulako nga musajja tegulina kugaana kusigala mu ggomesiyo kubanga oli mukazi. Omusamba guli ogukutuddeko tegugenda kukyusa butonde bwo omereko obusajja era osigala obutonde bwo bwa nnabunnya. Ekkanzu eno kyakwambala nga bw'owulira nga tulimba olima nti emisambwa kyakwambala kyambalo. Ekkanzu oba ogyambadde ku mubiri gwo n'otunula mu banno mu butuufu nga ggwe olabira ddala totuukaganye tonyuma oba oswala oba owewuka ky'olina okukola kunoonyereza nkoze ntya okugyegyamu. Era abantu abasinga mwekwasa nnyo ekitundu ky'Omulangira bamweyana ntya nti bwakutuulako ngeri gy'ali nti musajja naawe olina okwambala ekkanzu. Eyo ekkanzu eba ya kirooto. Bw'oloota ng'oyambadde ekkanzu nnyabo togituukiriza kugireeta kugyambala. Kimanye nti essaawa eyo ekitundu ekisajja kye kikwambadde mu butalabika era ne mu bulabika atandika okukka nga musajja. Kati mu bulabika olina okubanga omanya nti ky'olina okukola kweteekateeka kubaako nteekateeka gy'okola kutambuza mikolo gy'olina okutambuza olabe ng'ekitundu ekyo okiwewula ng'ekitundu ekyo nga kidda waggulu ate osigaza obwa Nalongo. Bw'oba oli Nalongo ng'oyambadde ekkanzu ekitundu ekisajja tetusobola kifunamu mirembe. Ekitundu ekikyala kye kigaba kubanga n'omwami ewaka ekitundu ekikyala bwe kiba tekinaamugabirira tasobola kufuna mirembe. Kaakati ate ggwe ekitundu ekisajja okyambadde mu butalabika ne mu bulabika n'oteeka ekkanzu ku mubiri eyo nsobi. Togenda kukyusa butonde mu mbugo wamere wakyuke ofuuke omusajja era ogenda sigala ng'olina ki lwatika. Emisambo emisajja gimazeeko nnyo abakyala emirembe kubanga gy'abalimu okukolera emigenzo okuteera Basalongo amakanzu gaabwe kyokka ate Basalongo tebambala ggomesi zaffe. Mu bulabika mu butalabika asobola okuba ng'akiroota ng'ayambaddwa Bannalongo naye ate mu bulabika tebazambala baswala. Kaakati ate Bannalongo mwe lwaki temuswala?
ekitegeeza ekkanzu zino musobola ozambala ne muteekako n'ekkooti kubanga ofuuse musajja. Emisambwa gino emyami emisajja gino egy'Abasalongo gitwagala nnyo abakyala kubanga ffe tulina ekkubo bwa sseruggula miryango obwo mwe giyitira ne gitukkako. Naye ate mu kutwagala okutukkako tetusobola kugyewala, tetulina maanyi gagyewala. Naye ate tulina obusobozi obusobola okuteesaganya n'emisambu egyo. Ekyokuloota nga nnyambadde ekkanzu mu kirooto tekitegeeza nti jjajja ngambye ngende njigule. Mbalaba eyo ne mugamba anti nze jjajja yaŋŋamba ngule n'ekkanzu. Era n'olaba omukyala ng'ayambadde ekkanzu anekaanekana akutte n'eddamula. Kati ffe abalubaale bwe nkulaba ng'okutte eddamula mba nnakukubye dda omweso nga ne jjajja tamaze kukka ku mutwe. Ne ntegeera nti ono atambuzza ensonga naye alina ekitundu ekyamulema okumanya. Jjajjaawo aba akukka ku mutwe nga musajja sigala mu ggomesi yo. Era ajja sigala nga ye bamuyana yakusseeko. Bw'aba kkubo era ajja sigala nga ye kkubo yakusseeko. Bw'aba kabaka era ajja sigala nga kabaka. Tekigenda kukyusa musambwa olw'okuba osigadde mu ggomesi. Okitegedde? Sigala ng'omukyala bw'alina okusigala, weeyise ng'omukyala bw'alina okweyisa. Gino emyoyo egikutuddemu essaawa eyo ng'oyambadde ekkanzu tonnaba kufuna gw'olina kuwa kkanzu eyo. Tonnaba kufuna gw'olina kukwasa buyinza obwo. Kati eyo tugiyita ndwadde. Okutta endwadde ogyanise mu balala. N'abatanditegedde bakutegedde. Okitegedde? Kaakati mbadde nteesa abalubaale bannaalongo tuve ku bitundu eby'okwambalanga amakanzu. Era nsanyukira nnyo embiri ezimu gy'otuuka ng'omukazi okwambala ekkanzu tebakukkiriza na kuyingira. Nsanyukira nnyo ebifo ebimu ng'omukazi okwambala ekkanzu bakukumye ku mulyango. Ezo embiri ndabye ddala nga ziri ku mulamwa, naye era teziri mu zino zaffe ze tuzimba, ziri eri mu ziri embiri eziriko ennono z'obuwangwa n'ennono. Ffe tuli balambisi, tuli basomesa. Okitegedde? Tuli basomesa. Muleme okulowoozanga nti ffe bakamala byonna. Tuli basomesa okukulambika ne nkusomesa ekyo ky'olina okukola. Ne nkuteekateeka mu bbala mw'olina okutambulira. Ne nkuteekateeka ng'omutonzi w'abayandagira. So si nti nze kamala byonna wa jjajjaawo. Nina kuteekateeka nkulage nti kino bakikola bwe bati, kirooto ky'oloota kitegeeza kino, kirooto ky'oloota kitegeeza bwe kiti. Bannalubaale ensonga zino zigenda ziremerera abantu era bagenda bazeewala bazikoowa. N'omubuuza kiki n'akugamba ate oba ne bwe mbikola neeyongera kwavuwala neeyongera kubonaabona. Toteredde. Tugoberereko olabe oba toofunewo njawulo. Naawe oba omu ku abo abatwenyumirizaamu ng'ate mwakatutegeera ebbanga si ddene. Omulubaale wandibadde okwata amateeka n'ebiragiro ebyo ebikubuulirwako banno abaayita mu kazigizigi ako k'olimu. Kubanga lubaale si kunaanya. Ate lubaale si ddya bufumbo. Amalya bagabala nti eddya lya gundi lyankola bwe liti, naye obufumbo tebubalwa. Kitegeeza oli mufumbi paka. Kaakati lwaki totambula n'omulembe ogwo ogwamanya ensonga z'abajjajja? Okumanya tekukoma era okumanya kuwanvu. Ate bw'oba omanyi nti ofunye obuwabuzi, kutwale nnyo ensonga. Bannaalongo emisambu egy'ebirooto gibawasirizza ddala kubanga we mugiraba nga gyambadde amakanzu mu birooto naawe ng'ogamba kiwedde nange nnyina kugyambala. Lubaale mwana muto gy'omumanyiriza gy'atambulira. Lubaale gy'omutwalira gy'agenda. Lubaale bw'omulaga nti ojja kuba tonaaba naye ajja kulaganga nti kituufu.
bw'onoomulaganga nti teri kusenya mannya ajja kugamba nga kyekyo kyennyini ffe tetwasenyanga, ng'olwo akuvuze mu makwekansaamo. Weewaawo